enkya tujja kukola nange omukulembeze waffe CEO gyebaleko kale gyebaleko ddiya tugikola mpola mpola naye betugikolera tebawulira twala akaseera kano okukaabira ewamu ne bazadde bannange ffe abazadde abaana abawala ne tubazaalira mu nsi etakyaliko nsonyi Doni Nassa kyali wange yali ampaddeko ne ku ssente ze ya era nali nziriddeko naye kyannaku kya buswavu era Richi nkwebazaako kimu tozina baana bato najja ne ŋŋamba abannayuganda wano bino ebintu abannayuganda tubibagamba ne batufuula ba idola ne bagamba kakazi akakananaagira akasajja kati akabaala akatamiivu kalefigi ke Kenya bino ebintu tusiiba tubigamba abantu Uganda we yatuuka nkiddamu eggwanga Uganda we lyatuuka people don't want to get their hands messy especially if it's not worth it mpulira Nassa yagenda nabba obukadde 5 yasooka nabba feezi esooka nabba feezi ey'okubiri nenga mu feezi ezo zonna amanyikibwa nti yabbye naye olw'okuba omusango gwe yali akoze guli worth it a lot of people had him exonerated era abadde nga alya butaala ng'alya essente ze kikyentegeeza teri muntu alina amagezi ne bw'abeera mukulembeze wa ggwanga Uganda nga yakuzaala ayinza kuyimirira mu maaso n'akweyimirira oba n'akuwolereza nga wazinye omwana w'emyaka 15 mpulira ne bw'aba muganda we ne bw'aba kitaawo nga ye yakeera n'akuzaala obeera omuswaza kyekimu omuntu okugenda okubba ssente nobba nti miliyoni 2 terigamba n'ogwo agenda kukubeererawo Nassa alina abantu bangi abamumanyi owulira mpulira alina abantu bangi abamumanyi ab'amaanyi alina connections owulira but that connection is about money connection za ssente wenda baani bonna era ssente za Nassa bantu banene nnyo bangi abaziryako owulira naye teri muzadde ategeera Richi teri muntu ategeera alina magezi agenda kuyimirira olaba ne Lwasa omusajja akyasinze obutaba na nsonyi tazina mwana wa myaka 16 mpulira abasajja tetubalinaako buzibu muzine buli mana kasite muzine buli mana yonna eya buli kkala eyogera buli lulimi mutuviire ku baana owulira mpulira Richi abantu bagamba tebampulira bulungi oba it's my voice eddoboozi liriko wansi naye nze nkuwulira yongezaako bongeza banyongerezeewa inti obadde oyogerera ku kiku earpods ne Bluetooth ya mmotoka yereese obuzibu yekendeza gijjeeko emmotoka ngigyeko nkome Bluetooth y'emmotoka just gy'oba okendeezaako naye ebisigadde birikkirira nze mbadde nkuwulira naye ng'eddoboozi liriko wansi but you can still osobola okulyongezaamu okwawo okay yes okay tukyali kuno senga sidi agenda kwongeza ku ddoboozi sobola okuba nga ate tumuwulira best n'abateesa abalala nammwe mujja kujja sobola okuba nga muteesa naye agambye bamuwulira waliwo ndoza nabadde batamuwulira bulungi eddoboozi liriku wansi naye badde muwulira naye kati engeri gyavudde mu gundi
katusobola tujja kuba tumuwulira bulungi. Richie. Kati leeyongezza. Doni Nasa akoze emisango ejja naggomola gyonna naye omusango ogumukkiriza mu ntaana musango gwakamana akatanayiganda kutawaaza mana. Gwe Richie omanyi mbuno aba nze nina omwana ayina emyaka 16 ekitegeeza asinga omwana Nasa we yazinye. Kimanyi muwala wange ng'agenda ku ssomero muyita ne mubuuza Tyra, have you remembered your deodorant? Owulira? Nagamba mami mbadde neerabidde. Bannange muzine mana Doni Nasa abadde n'abasajja bazina amatako abasajja abakulu. Abavubuka bazina amatako, that is okay. Babeera bakulu tetubafuddeeko. Naava mwaga amatako nazira nadda ku buli mana yasi buli sira kwini alabika bulungi mu Kampala nga tayambala kaleega. Doni Nasa amuzinye. Bangambye basire kwini abasinga bamwegaanye. Kyasinza okumalamu amaanyi waliwo abaana kati ng'oyo muwala wa Gashumba. Owulira? Yabaddenga mustoyo n'ensonga yagwanga ddamba Richie toyina nakyo tugamba wano. Tayira nkwegayiridde. N'ensonga yagwanga Uganda. Owulira? This is not even oba mbuno about oba nti mukwano gwo. We are talking as parents. Owulira? Abantu bonna ababaddenga era nga wolaba Didi mpulira nga wolaba Puff Daddy abo basira Gashumba babaddenga bamuhypinga Doni bamulaba n'obwana obuto baleka babadde tebakimanyi. Babadde bakimanyi. Nasa abaddenga avuga n'apakinga ku Nalya SS n'alondamu omwana amusikiriza. Nalya SS a secondary school. Nayira. A secondary school. Omwana namutwala mu supermarket namugulira perfume namugulira kwencha namuzina. Who does that? Who does that? Abaddenga apakinga wa? Apakinga ku masomero. Alina n'akaana ka Hana International. Omwana ne wabeera omwana w'emyaka 15 abeera mu S2 S3. Na parkinga ku ssomero like a predator mazima Nasa kuba malaya b'omu Kampala abanyirira. Naye kati kyembadde mbuuza abadde tasobola kuzina kuba n'abantu bakulukulu nga beyalinga azina. Basira Gashumba bonna yabazina n'abayitamu bonna bakatrina bonna buli mana gy'omanyi mu Kampala enyirira nga teyambala kaleega. Kati kiki ekibadde kimusumbuwa kuba yalisigadde yeezinira ku abo abakulukulu tebalina buzibu. Bakwata ekkubo wulira. Nasa aina omanyi aveeyo beeyo ishaka eyo bakabwoheeyo. Ishaka. Nga baamugulako ssebo nga wogamba mbu Nasaleeni gye yazimba eyo. Nga bakwata ekkubo ne bajja abasajja eno e Kampala. Owulira? Abasajja bakagwa ensonyi nga ye. Ne babatwala mu Western Uganda ne basala boda ne bagenda e Rwanda. Ne bajjayo abaana myaka 14, 15 nga 19 tosala. Kyogamba abadde mu guno emize gya PDD ne gya Rakeri. That is why ekimu ku misango egimusaliddwako, if you listen to the Inspector General of Police today morning, mubaddemu ne child fucking trafficking. Emisango egyo mbadde nagyogerako omwezi oguwedde naye abasinga tebampuliriza. Oyo mwana Nasa asaana agibwe mu Uganda bamusibire Netherlands at the Hague agende mu kooti. Mu ICC. Agende mu ICC. That is crime. ICC batera kusibirayo bano abazize emisango eminene nnyo nga Koni.
senga asiti ali ku Facebook kintu kitabuse bwabadde tazina bambala bulega era bayi abambala obulega mubadde mwamutama zosantuzaga akachuse naye unyo omuntu okubeera ne sente nyingi nnyo kyekintu ky'oboononya ku mwana omuntu ate omwana omuto bannanga tekitegeera bulungi sisobola kumusalira musango nganze kuba naye ni muntu naye mba sikitegeera naye ate obuzibu yakoze bwakuzina mukamukulu manya mwana wa mukulu yakutewe batakwata bakubino mbo simanyi bajja teeseza ku poliisi nti gundi senga siduna akomyewo ujobe mubeeramu musimanyi bajja teeseza ku poliisi bamugamba tugenda kuno bagamba nasasaana kutwala mu ICC era kambabuulire mmwe abazadde abanayuganda ono omwana nasa abeere kyakulabirako eri abasajja n'abavubuka naddala ddala I don't care if you have money or not kubanga eddembe ly'omwana omunayuganda omwana omuwala lizze nga balityobola for a number of years lwakubanga tewabaddewo internet before bintu bino kubiraba nakubeera publicized ennyo nasa natokoma ku kuzina abaana nasa ng'akwata abaana abo n'abawa ebiragalalagala n'abazina nga tebategeera bakwata omwana oyo omukebera nga her system has drugs mazima riki omuvubuka akuzinira omwana natakoma muzina naye ng'amudamejinza obwongo n'omubiri gwonna kati senga asindi kyembadde njagala ontangazeemu kubanga drone yange yaŋŋambye nti waliwo abawala abalala badde bamuleetera waliwo kino ekiwala kye bamusibye nakyo mulimu omukazi bamuyita Promise owulira mulimu Siragasumba owulira ate kati lwaki Promise tumwogerako Siragasumba ne tutamwogerako waliwo wano ambuziza that I knew it before okujjako nga oli newcomer ku Snapchat mbadde nga I was talking about this I was lwakubaze njogera abantu ne bampita omulalu najja neŋŋamba nasa olina omwana w'abendi gwe wazinye bakunoonya obadde wamugamba nabi abali ku Snapchat they know this kati gwe Mekete omusajja Mekete ate Rich this is not olaba abaami mwagala okudefendinga basajja bannamwe naye eno ensonga tubadde tubasaba musirike wansi buli musajja ng'oli eyo that is the same way when they invalidated abantu abapininganga wano Puff Daddy abantu abapininganga wano Arakeli bantu bangi nnyo nga bagamba abo bagala sente balaba abasajja balina amanya omusajja ng'olina erinnya lwaki oleka emmano kumegga oli musiru akamana akatanayiga wadde okutawaaza akatanayiga wadde style za sexy nti nno omukazi atawaaza dda mabega leka kumegga mukama atuyambe naye nozina omwana w'abendi fine abaana baba zina wano which is not in the right okay waliwo n'omwana nasa bwe yajjako embuzi what are you talking about omwana mbamuyita Ketra bannange nabadde nsirisa abantu ne baŋŋamba olaba Ricky osirika olabika ne baŋŋamba nti ebyo byewagira wano wabeerawo ensonga enkulu tozoogerako kati osirise olabika olinabeyo ne ŋŋamba abaana beeva Ricky you're a father to a daughter you're a father even if you're not a father to a daughter you're a father to a son abo abavubuka bazina n'abaana abalenza amatako mama naffe tuzina naye tuzina abakulu abaana abato amataka abalenzi what are you saying kati omuntu alina kuzina kutandikira ku myaka emeka abaana
babateera ebyokunywa babatega enzoyi enzoyi kyeki babibateera mu byokunywa nga tonamalamu na drink wenanga olunduze ng'oyagala kuzina enzoyi alimisa tokimanyi mutumaliddewo abaana emmana enkulu weeziri emmana ezaagala ozizina weeziri ezeetegeerera olaba omwana ne wabeera wa myaka 2 Richie abeera tategeera nnyo balina kutandikira ku myaka nga 22 23 abaana mutandikire mu myaka 23 kuba omwana emyaka 23 abeera ku kampasi third yabo mu bazine newamufunisa olubuto abavudde mu bavubuka okumanya omusajja oyo mutemu abadde nga omwana amuzina kale abazina naye this specific kid amuzina amukuba enjaga etali just marijuana ayisi Richie waliwo akabondo ak'abantu abamazeewo the youth e Uganda ebbaala emu bagiyita Shanziba wali emunyonyi omukazi agikulira mukazi munyarwanda wafiirawo n'omwana awo sibimanyi bino mpulira bibyo enjaga eri hadi not just oba nti akawunga naye ayisi mbi ngimanyi eyo nkambwe mbi okuta omwana w'abendi omukubye omuzinye omukubye ebiyaga on top of that atandise omupampinga ebikerenda bya morning after pill omwana we agenda kukula anoonya mwana kuzaala omwana amubuze kumbe nasa yamusiriza dde amagi nga amuzina nga mwana muto mutuviire ku baana ebikere yisi myaka 22 ozina emmana ku mitwalo 10 muzina ezo mutulekere abaana kyogamba nti yali badde ng'agula kirisiti ne bw'atagula nasa is a young guy he's a good looking guy he's alina ku ssente asobola okufuna emmana ne bw'aba nga ataziguze nga zaagala muzina buzinyi ezaagala ozina abalina amanyi kakati gwe Richie gwe osasulira emmana tozifuna sisobola kusasulira kasolo bw'ozinya enkadde bw'ozinya amatako n'okwata ekisolo ky'ojja mu matako ne mutuzinira abaana myaka 15 tetunayogera ku birwadde tetunayogera ku birwadde nze abakazi nasa babadde ngazina basire kwini bakasitoma bange banabi abasinga basire kwini bali mu kudduka mu ggwanga bakasitoma bange abasinga bakeera buli wiiki nga batumya boric acid buli wiiki infection ku infection drone yange yaŋŋambye mbu basire kwini abasinga bali mu kudduka mu ggwanga kubanga bagenda kubayitanga abajulizi tewali n'amwogeddeko ahumuza Brian kati tasobola wadde okuvaamu omunyo gw'ekigambo Brian zawadde nga bamuleetera abawala nabo tujja bawaayo mutulekere abaana mmwe ate it is not only Doni Nasa kubanga abadde tabazina nkugambye abadde nga avuga ne bagenda eyo Ishaka ompulira ekabwoyi alinaye eringanga like a Bothro ojimanyi ekiziniro nkimanyi ne wano mu Bulaya weebiri muyingira ekiziniro nga basombye ab'e Kampala abasajja baba ba Kampala ne bagenda e Rwanda gwe Doni Nasa ne banno Kagame kanaakukwata kajja kusala amanege kuba Kagame tasaaga ebyo mubikolera wano e Kampala Kagame kanaamanya nti ogenda e Rwanda ne mujjayo abaana ne muba ate Rwanda erwanirira nnyo omwana eringa Bulaaya Kagame ajja kukola ki Kagame ajja musalaga amanege gatatuuza
Anti Rwanda mbweri awo kumpi ne boda. Anti babadde nga bakwata kubo ne bagenda e Rwanda. Jjukira ebyana ebinyarwanda. Myaka 14 aba n'ebbeere, aba n'ebitumbwe, aba n'ebittako, aba mweru, aba n'ebitama. Gwe n'oyima. Lwaki muyimira mu baana abato? Si kirungi. Byasibisizza PDD. Ate PDD wakufiirayo. Kubuulira. Naye kati waliwo abagamba mbu Balaka bamuwaayiriza Doni Nassa abagambye bwe bati. Lwaki bamuwaayiriza ku mwana myaka 10? Nze nakafaananyi k'omwana nkalina. Sikaagala nze tokampa sirina byemanyi. Kafaananyi kali. Bannange tuve mu kabampaane. There is no nga bwe nkugambye. Richo uli? Nga bwe nkugambye. Ogenda nobba akakadde ka dola ofuna abakujjayo ne muhoozi mwennyini ayinza okujjayo. Teri muntu agenda kukusimba maaso nga wazinye omwana w'emyaka 15 Richi taliyo. Teri agenda kuya olaba ne bwodde omuntu kale ofuna akuwolereza wano byanyima yeyimirira muganda we kazini we eyatta omuntu kanyamunyu. Hey. But is there a parent that is gonna seleka nkweyimirire wakutte omwana? Ekitegeeza kyogamba ekintu kikambwe nnyo kyatabuse. Kibi bannange leka ekibi kyogerweko. Abangambye Richo osirise nnyo olaba ensonga nga zino. Waliwo ensonga nga zirina era gwe bw'obanga tosobola kuzitebolinga. Because it's a conflict of interest. Abantu abamu babeera mikwano gyo. Entebe ogikwasanga abantu gwe kamera n'ogivaamu. Eno koti ya era Doni Nassa akomererwe. Doni Nassa ife nga bamaama nga abakyala koti eye Uganda kasita enemwewesa buno bumyaka 4 kuba myaka 4 giba myaka 2 eje Kampala. Tugenda kwekalakaasa, we are going to open up a case at the International Criminal Court, ICC. Numuli bakambwe nnyo bamaama. Ne bataata. This is not only akankubulire Richie. Richie. Wanji. Abantebogera. But Richie, I want to let you know that more than 80% of Ugandan teenagers, actually, more than 80% of Ugandan females were abused as children. Ekintu kino kyabadde kati gwe soko otuwe ku version yo bamukutte batya kubanga otera n'okubeera n'ag'omunda. Banze drone yange yanyumiza engeri gye bamukuttemu n'ebbanga libadde bamunoonyeza. Awo ku nsalo y'e Kenya. Malaba. Nga sente zaamuweddeko nga bamuleetedde sente. Tegeeza drone yange yabadde ntuufu. Kati awo omanyira nti omuntu ng'ayagala justice. Tatuula nti ne bw'otoloka asuula enkesi. That means he was being tracked and everybody around him. Ate bamusibye omuwala gwe bamusibye naye abadde nga sapulaaya we. That is why sapulaaya be abalala kati bonna abo basiira bali mu kutya. Lwaki tazina chokola banne? Lwaki tazina babbi banne? Lwaki tazina abakazi abagala obbazina? Kampala wali abakazi. Doni Nassa abadde ne ssente, abadde n'erinnya, musajja alabika bulungi, yeekoleddewo bye yeekoleddewo, we don't care obe ssente zaazigjeewa. Owulira? Nawulidde nti emmotoka yagitunda buli kimu. Drone yangambye emmotoka buli kimu abadde emmotoka yagiguza nga bamuyita cash. Manyi kyali wange. Every parent has to condemn. Kati bannange. Kati Gasumba yakwata ulida Richie. Wano Frank Gasumba yakwata akaana ke n'akasabula emigo. One of the reasons why yakwata akaana ke n'akasabula emigo is because Atenga Sheila was above 18 at that time.
naye ng'omuzadde yali alaba ng'omwana we alina ebikoosi ebimutunuza mu mbuga za sitaani. Era njagala mpulire what Gashumba has to say about that issue. Kati ekitege abavubuka bannange tudde ku bakazikazi abakuze mu Tudde ku myaka bakazi 23. abakazi abakulu fine mugambye enkadde munna ne bwetabeera nkadde abakazi abatoototo kale myaka 23 mutandikira okwo kubanga ne bw'omufunisa olubuto owulira bateekako mukyala muto wa myaka 20 naye omwana w'emyaka 15 w'omufunisa olubuto ne ku fayiro ye kubeerako mayina. Why? Myaka 15 tewali nsi ekikkiriza ne Philippines tekikkiriza ne Thailand. Tubeegayiridde kale twabaleka mbuna mukole bye mwagala mutuviire ku baana b'ennaku zino tulabirira abaana osanga omuntu nga single mother nga nze wano ndidde looni newoze ssente ndabirira abaana. Abakazi bakola emirimu emibi batunda obusolo bakola batya basomesa abaana babo omwana we amuteke mu an expensive school gwe kadoni nasa nolega amanege nogenda no parking ku Hana International sebo weroboze abaana bekuza abaana abawala omwana bw'atandika okuweza emyaka 14 ye abaala bakuze. It is age kavubuka eyo ogenda olaba atandise okwekuba lipstick ogenda okulaba abye makeup yekubye pa baba n'engoye abaana abato si byangu ne wana e Bulaaya waliwo embeera yaliwo naye ssebo waliwo abadduka era mu nsi ayambadde wiigi akola atya because it is that stage adolescence omwana ye muli abalaba nga akuze ogenda olaba atambula kikinadde ennaku zino abye wiigi za maama we because that is the age tekitegeeza mbuna akuze oba beekuba obusabbuuni bagule batemese temwakuba kasabbuuni emmana nyingi mu Kampala wabula nasa abadde azina emmana azina amatako azina buli kyasanze ez'abaana agira abalindako ate sente abadde alina abaana baffe kiki ekibadde kimukubisa abaana enjaga kyogamba ebyo ebimu ku byasinze okuluma abazadde mukwano drug trafficking omwana bamukebedde ng'alina drugs in her system ate banyambye bamutwala Canada kumugjamu njaga na kumukansolinga okumanya abadde ajooga yakwatako omwana oyo ssebo n'amudropinga ewaka waabwe nasaamanyiira n'amuvuga mu ddobera yes kamera nezimukwata waliwo wano omwana lwakuba munange temwagala basita bamwe baboogereko waliwo omwana King Saha gwe yazina yali mu vidiyo yaba yali mu vidiyo ki omwana yali mwana wa munene ne anti munange era ne Saha omulamu gwe guddako ate basita bamwe mwagala okuboogerako abantu baludde nga bazina abaana b'abendi n'oyo engeri gye twogedde ku Saha ne Kamiri naye ayina abaana abato mbe yalinga azina kankusiibule nonzijjako ensonga zino zaatayira ngenda kukusiibula kubanga tubadde tukumulamwa gwe bansabye waliwo ekiwala kyali mu vidiyo ya Daniela bannange nkwegayiridde kikyotala kyana kito Kamiri n'akizina twali sigadde ku mulamwa gumutayira kansoke nkusiibule togeza nzijjako twanti kati munange anti tutandise okuwatwogera ku biriwo bino bigambo byange si bigambo byo anti kati tusigale ku mulamwa guno gwe tuliko anti era
omulamwa gwegwo abasajja abalina ku ssente n'amannyo tuzinira abaana. Anti tusigale guno omulamwa guno oguliwo gwennyini. Ogwa NASA. Abantu gwe baŋŋambe. Mulekeraawo tuzinira abaana. Mwe basika mulekeraawo tuzinira abaana. Oyo mwana eyali mu video ya muliraanwa. Basajja ne bamuddusaawo tokimanyi. Sina kyemmanyi. Tayiga kankusiibule tweyanziza nnyo bannange. Tayiga abadde muteesi bulungi. Katufuneko muteesi omulala. Kubanga mwansabye ne muŋŋamba lwaki osirise. Lwaki osirika busirisi. Tumanyi emiramwa bwe gijja ng'egyo olabika ebintu ebyo byo supportinga sibisobola nze ebintu ebimu ne mbagamba ne nzikiriza katukole ku mulamwa guno oguliwo gwa NASA era gwe tubadde tuliko naye maama tayira nze mugjeeko kati kanyiike si alina entondo kati agenda nnyigira nze nti lwaki mugjeeko ng'akyateesa kati nze byadateesa nze ddala naali bitegedde nta nanga ndoza wa nange page ndoza nja kufuna gwe nkwasa omulala yanaakolanga video sinina mutima nkolako nange kyemba nsobodde nja kufunayo omuntu omulala akole nannonya presenter ayinalo mukwase page atandika okukolanga video alita abantu bateese maama oluusi bantu baŋŋamba lwaki tokolera abantu komyawo tsengasi balaba muna muŋŋamba mukomyewo naye maama tsengasi ndi mukambwe muzibu naye akolera nnyo abantu Donina sabadde amaze emyezi 3 nga yeekwese yasooka kuddukira Congo n'amaana addukira Tanzania n'abeerako Zanzibar bwe yava Zanzibar n'alyoka ayingira Kenya kati yabadde agezaako kutunda bintu bye naye nga ababigula bamugamba mbuki sente ajazikime mu nkukutu e Uganda kati mukubeera nga akukuta emalaba bino byemba wano drone zange ezibeera ddala wali eri ku source zezagampadde gana amawulire kati yabadde nga akukuta nga yeekwese omanyi omuntu yaliko omugagga naye kati ng'ayagala ayingira ensi nga akukuta kumba abapoliisi bamulaba ebifaananyi bye badde babisasanya buli wamu poliisi Tanzania bagezaako gigamba naye nga tebitegeera bulungi okukakkana Doni Nassa ne bamukwata ndowooza ki ekyakwasizza Doni Nassa Doni Nassa oyo gwolaba yakubira ddala ssente nnyingi ezisukka nno mu miliyoni 4 eza dola sente ezisukka mu miliyoni 4 eza dola ziba sente nnyingi emisango egyo gyonna n'aba nga agiwonye egy'essente n'awona emisango gy'essente n'awona emisango eminene emigitegerekeka naye nga bw'omanyi sente bwekusanga nga teweetegese oba nga tewagimanyiira otandika okulooza nti buli kimu osobola okukikola otandika okwerabanga nantagambwako tebakuwabula you can do anything Doni Nassa yatandikira no mukuzina bisire queen era yali azina bakazi bakulu simanyi buzibu bwe bwajjira ngera bakazi be tubamanyi namwe mubamanyi bakazi be musobola bateekawo mu comment naye obuzibu nabo omanyi ebintu bya ssente azimbye nga muvubuka yeegombesa na buli muvubuka yenna yali yagadde okubeera mu bulamu ng'obwo bwe naye nalaba ndowooza nga bino bisire kwini tebikyamuwoomera amakadde kuki ku baana abatoototo ba under age yavaako obuzibu naye agaviira ddala ku soosi bagamba mbu abadde nga gyabikola naye nga bwobimanyi famire ze Uganda ebiseera ebisinga tezibifaako batukane bagamba oyo omugagga alinamu ku ssente
nibabanga bakola ebintu ebimu babyesonyiwa kati agenda agwa ku mwana wa Kanege bano bakanege abafugira ddala ensi era drone yange yangambye nti omwana ono ayamuviiriddeko obuzibu omanyi bano abafuga eggwanga noza mubamanyi kati omwana oyo amuzaala alina oluganda n'oli afuga oli omukyala nankulu Doni Nassa nga bamukubira essimu bayisa mu bufunzefunze kubanga batwala mu kkooti abasinga mu bimanyi naye bayisayisaamu tusobole okuba nga tuwuliriza abateesa Doni Nassa nga bamukubira essimu omwana yaddayo awenyera nga bw'omanyi omwana omuto nga awenyera Doni Nassa bagamba alina omusolo omunene kati omwana yaddayo awenyera ate Doni Nassa simanya amumenya omutima nga bw'omanyi abaana abato omwana amuloopa nga bw'omanyi abaana bakulira mu family ennungi mami amubuuza what's wrong omwana amugamba biki I like this guy biki nange nga mama abuulira omwana abuulira maama we ebyamutuuseeko naye omwana yali agala Doni Nassa okusinzira ku drone amawulire ge yampadde omwana yali amazina agwa mu mukwano omanyi n'abaana bataawo waliwo abaana abato naye nga baagala elder people kintu gye kiri era mu abatakimanyi it happens waliwo abaana abato naye nga they fall for elder people oba waliwo yes abaana abato naye nga bo beegomba nnyo abantu abakulu nga bwenalaba gavana kati yeegomba ate ba eludale naye kati mbadde nkunyumiza nti eludda munange omwana anyumiza maama we nga maama we anyumiza bbaawe gwe banyumiza be bali bakanega abasembayo bannannyini ensi yaabwe bagamba n'ogu jjukira Doni Nassa naye gamba n'ogu era bamuyita simanyi ndihukira ebina bibaddewo omwana anyumya twatuuka ne baleeta obuntu nga bulinga akawunga ne tubunuusa naddamu okulaba muli ogwasooka kati omwana ebisooka byonna yabigumira mbu gano gemba wa drone yange yeyagampadde nze saaliyo ne drone yange njeesiga omwana ng'anyumya ne batuuka ku pate kati waliwo omuwala ayatwalayo n'omwana gwe bayita promise nga bwebamanyira aba promise n'emizeeyi gyabwe nga kino kipromise kino ekyali kyagala okusibya musoke era emizeeyi gyabwe promise ya scoutinganga abaana abato n'abatwala ewaani ew'omuloodi Doni Nassa nera kwa kiri bakiyita kipromise gateete kati munange nga promise nga yaleeta nga bulijjo nga bw'omanyi era nga bw'olaba omusango gwa PDD baba babikola naye twegamba they go away with it ne luba lunaku lumu nozina atazinika kati Doni Nassa yazina atazinika omwana munange bamukala ngabe bakola ebyabwe musimanyi beefudde abaniga omanyawe Kampala osanga bayenga beefudde abaniga bakola by'Abamerika bakoze pate simanyi waliwo enjaga waliwo emyenge simanyi bakuba abasibyewo onne invitation onule basire kwini baliwo beyambudde oli ali mu kisenga azina omulala ali azina nga obimanyi bipate by'abantu abafunyeemu naddala abayina amaalo nga kwegamba baagala okukola ebintu bye balaba mu firimu oba mu music videos kumbe omwana ne bamukozesa omwana ne bamukozesa kati omwana namala n'abeeranga agudde mukwano omanyi ku makya bakupoloota tofaayo biki kyakutereera wemeddemuko katono it was just a party omwana akola ki omwana abeera awo bwatu naye nga bwe nagambye abaana abakulidde mu famire ennungi tobeesiganga togezanga ne weesiga kansigalire ddala ku Facebook aba TikTok ojja kubalaba edda nsigalire ddala ku Facebook nconcentrating mujje ku real life let me concentrate on one video sizisobola ebbiri waliwo yangamba kola bbiri naye sizisobola erina kuba emwemu munange
omanya abaana abakulidde mu family ezitegerekeka va ku gino emiyayo gino egikulidde mu ghetto egyo giba girimba baguzina leero ku maca ne gwegaana nti n'akasolo tekayingidde naye ono omwana yakulira mu family ennungi family ezitegerekeka bakula bali honest. I met this guy. What's his name? His name is Nassa. Okay. Then where did you go to? We went this. Ndukira ba mama baba bakula baba counseling. Family zilimu ku sente. Tuli mu real life court tambuza video kubanga si ya jajjao. Nagambe tulina emisango 3. Tulina ogwa tugenda wuliriza n'ogwa Jose Milikwensi ne King Star then tulize n'ogwa Joseph Bukenya kubanga real life Joseph Bukenya versus Bakadama. Titusaku mulekerera ne tutabuliza musango gwe. Ati omwana nga ayogera. Abazadde ngabo bamanyi bana abazadde bakuze bali simanyi oba bali obaddeko mu family ezitegerekeka. Kati ono omwana gye yakulira. Somera mwebi somera yabe ebirungi ku holiday agenda n'akyali ku bazadde be Canada mu America. Bagenda ke Bungereza family bwezite ezakolamu anga bazadde bagamba kale okay nabakwata essimu basobola ebintu bino okubikwata mu ki mu ngeri ennungi nga bakuba essimu ewa Doni Nassa halo abuza mwebani bamugamba sebo yenze tata wono omwana gobadde oyagala nga omukozesa ebintu ebitasaanidde era omwana tali mu mbeera nnungi nga kamulisizawo amazzi nabo omanyi bano abeefuula omanyi bano abagagagaga abatera okwefuula tumanyi ono tumanyi oli nga bwe era bwe mutera obalaba wano kabalisizawo amazzi bwe temulina kye muŋŋamba muve ne ku ssimu yange nga baddamu bakubanga bo bamanyi family zaagala bambi kutereza bintu in a nice way. Musinikire muli ebinnyo temudaba mukuba ku ssimu yange temulina bazadde bagamba okay this boy must be playing. Is joking. Nejjukira nako kayina abanene awo bimanyi eri Uganda bobera mu ne kasente oba omanyi ono omanyi oli omanyi afande gundi omanyi simanyi kapiteni gundi simanyi sergeant ani kopolo biki oba obamanyi simanyi kopolo kifulugunya simanyi sergeant kiwanuka simanyi opoloti okero naye omumanyi alina yaloza byebyo ajja kubira okero amutaase oba akubire sergeant kifulugunya amutaase kumbe bano banene abakuuma prezido ngamba afuga sawa zino wadde gundi yatwala ntwala bebaweereza naye ekyatasa akavubuka kano kati olunaku lwe baba bazzoka kwata jukira kaali kateeka kamera buli wamu Nassa yali yateeka kamera ku miti nga natero kwegamba nga wono otero tuka ku nyumba waliyo kamera wano ku gate waliyo kamera wano mu nsonda waliyo kamera nene manju waliyo kamera ne bajja bakwate guni nga bamubazizza bamurekinze bakiyita ku reking anti kati jali bajja bwe bati okukwata Doni Nassa awulira abanyiganyiga akadde nga omanyi polisi ya Uganda era nayo abasinga training bakola simanyi za kapeeka simanyi kyankwanzi kati tebasoma bulungi nti bwoba ogenza okukwata omuntu tegakoko neki n'emabega kumbe Doni Nassa bwe yali azimba ennyumba ye yateekamuko kageti akatono akaddukira eri mu bitooke ayo bayabala polisi bazze ku kabangali waliwo akakuteredde okolokabanga we are going to arrest him kati yabalaba ku kamera yalina kimonita kinene bwe kiti abalaba bali Doni Nassa yadduka emisinde n'ayita mu guni mu bitooke Doni Nassa nadduka emisinde n'abaako we yeegogoma drone yange simanyi oba byangambye ebituufu naye mbw'alina we yeekweka we bwayise n'asooka n'akiringa kawukawo asooka anoonye sente tukaye talina sente talina kyalina talina ngeri gyagenda fulumamu nsi bannange naye mukazi gwe nayo kazi una neesonyiwa
muli baana bato munnange ennaku zino mbatya Doni Nasaba akamusiba neesonyiwa baasibye Doni Nasa lwakwogera n'abaana bato ate naawe okyali mwana muto bajja kunsibira bwereere tunaayogeredde at least naye maama ne mwana muto sinayoziragira angamba alina emyaka 21 niwe mutuno yandabira ddala yolinga yasibi yenkanira ddala oli yasibisizza Nasa Doni Nasa ngaddukira mu gundi yayita mu bitooke emisindi tobalaba nti yali mufereeri ikwegama yetwala wakabi simanyi ba top boys banabe mu Kampala ne Doni Nasa ngatandise okudduka emisinde asinga nsi tolaba nti nsi yali yadduka emisinde bw'ati ng'agamba asaba Bobi Wine amwe kugonja Doni Nasa dduka abapolisi bagenda okubuuka nti waliwo omulyango akageti akalala nga Doni Nasa yayiseemu dda Doni Nasa dduka ngansi nsoli Bobi Wine gwe yali anyumyako ng'amunyumiza yali agoba enjobe Doni Nasa nga dduka nga yekweka kawe bwayise nga babaza bamufulumiza batyensi olwakubye ku ssimu akubidde bafande ne kati nga ne bafande bakyusiza dde olulimi wa Doni Nasa yakubira abanene be bagamba novu alo ninye Doni Nasa namugamba Doni Nasa ekikyalenga yakubira abanene omanyi abantu b'ekyaddondo kye nasooka okubalabako ono bayinza okulya ssente zo ng'okolakola obusangusangu obutategerekeka obuli petipeti naye kasitolinya mu ziri embi ze bayita embi oddamu okubakubira nga tebakyakumanyi this is a wrong number please don't call me kubanga Uganda yensi ekyasinza okutwakinga emwe mubadde temukimanyi olaba wano e Bulaaya osobola okukola ekintu ne okutwakinga kizibu nnyo wano okujja ngu ose muntu naye kati e Uganda yo batwakinga byakasimu oli ne bwajja n'agenda ku poliisi n'agenda mu bali abatwakinga jjukira tebalina byakola babeera wali eriwo nga wobamanyi abapoliisi nga nagambye abamu tebalina byakola ne bwogenda bugenzi n'obagamba gundi mususpecting alabika nzina mukazi wange mutandika okumugoberera batandika okumugobera kuba tebalina nnyo misango giri awo kibola bo batwakinga buli omu batwakinga byakasimu ne batwakinga yanyakudde ka laptop kasaba wanga bakutegedde ne batandika okumutwakinga n'akyusa ki simu kaadi naye ng'ayina okufuluma ensi baasi yaliwo yali egenda Goma bamugamba baasi esobola okufulumya kubanga kati buli omu akimanyi ogenda either kufulumira wa Kenya baasi eriwo egenda Goma ojja kuyiyizayize bamutwalira mu migugu wansi Doni Nasa ngaddukire Congo nga bwebimanyi ebya WhatsApp ngafuna kisimu card amaze ofuluma ensi abasipaka TV we bamukubira essimu Doni Nasa oliwa ng'ayogera akudaala ate ebintu ebyo binyiza abafande jjukira omwana gwe yazina wafande banoonyeza ki ndi wano biki eno bwakubira abayaaye batunde emmotoka ye batunde n'ebimu ku byobugagga bye nga bwebimanyi ebyobugagga byatavuka si byobugagga by'Abannayuganda mubimanyi kibe bammotoka oli abeera n'emmotoka n'essimu bbiri yali alina n'essimu abapoliisi bazirina bazitwala simanyi ku CID simanyi bazikoleko forensic kati ebyo bitera okuba ebyobugagga bavubuka be Uganda abeerawo n'ekimotoka ekirungirungi n'essimu ze bbiri Samsung ne iPhone ebiseera ebisinga tebaba na ssente ku account abagezigezi emotoka ne bagisuuzizaawo tulagirira empapula gye ziri jjukira empapula olwadde yali ziteeka Wamanerenda empapula ziri Wamanerenda jjukira abadde atandise okuggwaggwamu nga takyalinamu kusente ne bagenda ne bakola ki ne bazijjayo ne bamudondola ne bamuweza ssente ku Western Union n'asigala kati ng'aliko on the run teri kintu kimenyanga kubeera on the run okima okubeera fugitive
yabeera fugitive munterezeemuko mu abamanyi oluzungu. Fugitive ye muntu nga bamunoonya ng'adduka buli gwalaba amweraliikirira n'abeerako eggundi ekinshasha eyo n'abeerako eggoma simanye Bunya n'avaayo n'akkirira wa agende eggundi Tanzania n'agende Tanzania n'abeerabeerakawo eddala Salamu nga bwe yeekweka n'avaawo n'amaana agende Zanzibar abadde Zanzibar ate ng'ayagala nnyo Snapchat. Kati jjukira bali bafande be Uganda be bakwasa omusango Mr. Opoloti ne Mr. Okero mu mujjukira oyo kasita ayingira mu musango era kasita nawulira nti yayingidde ku musango gwa Doni Nassa ne manya nti Doni Nassa mukwate. Mr. Opoloti ng'agenda ng'asayininga empapula za Interpol. Mr. Opoloti yewa analogo miti besi byako papa ng'asayininga ng'afaxinga Tanzania. Yateeka mu ekifaananyi kya Doni Nassa kubanga bwebiri all over the internet. Yagenda kati Doni Nassa yali alekako negundi ne Instagram nga Mr. Okero downloading ekifaananyi ng'akifaxinga ku polisi yawa eddala Salaam nga faxinga n'ekifaananyi ekirala ku polisi y'e Zanzibar nga faxinga ekifaananyi ekirala ku polisi y'e Nairobi ng'abuulira bali aba Interpol. Jukira Uganda waliwo Interpol mu abatakimanyi ba Interpol waliwo Interpol. Kati jukira omusango Doni Nassa gwaliko it's a couple gundi omusango gwa Naggomola giri emisango ng'etaano e Uganda ogw'okulya mu nsi y'olukwe ogw'okuzina omwana omuto ogw'okutta omuntu ogw'okugezaako okutta omuntu. Sajja tukali bagenda muteeka kalabba bwe gumusinga bagenda muteeka kalabba bambi tamampulira n'ekisa kimu bawo ogwo omusango bwe gukusinga oba wakalabba kale lwakuba wadde Museveni takyasayininga bulabba naye singa Amini yabaddewo nti yalekawo etteeka kati ogwo kati okay kasoke today kati nga Doni Nassa abeerawo ng'akukuta kati aba ayagala otunda ennyumba ye ayagala mu kasente omanyi n'alina abantu be bamugamba ssebo olina kukomawo mu nsi. Kati jjukira n'abamu be bawanga ssente bamuweereze baakubanga bukubi ku mutwe nga ssente bazikuba bukubi nawe wabwemanyi bakimanyi oli eri tolinawo ogenda kubaja agamba ssente zange zimpeere gundi nga ssente baziwa gundi tazituusa ssente ziwe gundi taddamu kwata simu. Kati nga bamugamba owaayo ekola ki jangu kukuta nawe bye Uganda obimanye nakugamba Uganda eyo giraba ng'ensi ey'ekisiru olinza okuloza security tekola Uganda eyo olinza ogiraba ng'ey'ekisiru negezo zo omusango lojja okakasa nti bakola omusango nga gulimu abanene naddala kati ng'oyo omunene nakugambye ono omwana gwe yazanyirako be bamu ku basajja bali abafuga ensi. Muganda wooli gundi oli omukyala gundi ono omwana Droni yange yaŋŋambye nti muganda w'ono omukyala oli omukyala asooka giba giwunye ng'agezaako akukuta yakuziza agaviiri yabadde nga ku beach ng'afuuka beach boy Zanzibar abadde anoonya omuzungu simanyi bamufunire empapula ajja akuba ekyeyo kubanga Uganda fugitive simanyi Uganda yadduka aba outlaw babayita ba outlaw fugitive. Kati munange ngajja akime ku sente oba bamukukusize simanyi ki passport ngabo obimanyi kumbe kabadde katego teyakitegeera musajja watu teyakitegeera ngawo omanyi obeeraawo you fugitive oli ku misindo dduka oba totolooza bulungi. Musajja watu ngajja agezeeka kukute bamufunire ku sente afune ne passport anoonye gy'alaga agenda okubanga akukuta bwati kumba abasajja bamulinze dda bakutte mukwate baba nabamuteeka mu kabangali nga baluka bamuvuga ate emmotoka evuga omuntu gwe bakutte ebedduka emisindi tolaba nti emala bbawala
wala omuntu omugamba tugendeko Malaba tulambule nagambe wala nze sigenda bavuze donna sabamuvugidde eddakiika nga 3 ye bwatu bwalowooza nenga bamuvugidde time joje bavuga ne yalowooza bamuvugidde eddakiika 3 kakana bamutuusizza wali eri ku CPS oli omuwala naye gundi oli omuwala omulala Promise oli yali pimpu baali bamusiba nene bamane bamuwa bail nene bagikansolingirawo ekyali babaleetera mu kooti teri byakulinda tewaliwo bya 24 hours kukutuusa wali eri otuba omulamuzi abeera wali omulamuzi amukubira essimu omulamuzi yali yeebase bamukubira ne bamugamba please wake up you have to work we don't pay you for nothing you must come in court donna sabali bakamutusa era olamala okunywa ekikopo ky'obuugi omulamuzi ngatudde dda ne bamuleeterawo ne bakubira aba NTV ne Spark be basooka ogatege bagamuje ono tulina n'okumulabisa mamusibira mukaguli bwe bati nga naye wombesa alinga oluba olubbi okakana omulamuzi nakubirawo ennyondo babatwala mu high court jukira basene baagala kubatwalira wano mpola kubamalamu mizi ne kati eno kooti gye babasokesezaamu ye kooti eya wansi neno kooti yalina okubasindika eri kubanga omulamuzi aba alina okugamba nti guno omusango sigusobola muno omusango munene babatwale mu high court waliwo agambye yaligenze South Africa ate abo wenzija nakugambye abamu bafuna sente nenga tebalina amagezi kati obeera ofuna otya $5,000,000 oyafuna $4,000,000 azimbye ennyumba nnungi n'otandika okuzina abaana bato. What kind of bullshit is that? N'osukka emisango bwana simanyi omukazi yali amubanja sente simanyi omukazi we Dubai mujjukirizo nazo ne tabina ebintu si byawala nnyo. N'osukka emisango gyo nejjaka byeminene girimu sente. Nabo omwana gwe bakukwata mwana muto. Lwaki tewagula bamalaya? Okumanya banange basire Queen begaana. Doni naso twali na December mu brackets and words nga basire Queen bona bamwetolode. Yakubiranga basire Queen bagamba banange Doni totukubira ojja kutusibisiza bwerere nasa tuveko. Buli omu yamuvuddemu bwati. Basire Queen babadenga aja nabo sente mubadenga mubalaba mubikira abweyo mubamanyi musobolo bateeka waaba amanya mugamanyi. Babadenga asulanga nabo ya bamuwangako. Basire Queen bamugamba todanga moto kubira nasa twesonyiwe ojja tusibisiza bwerere munange ono mwana go wazena naffe tetumuba. Basire Queen bamweganye mikwano buli omutecha aliaga kumasembereza musajja watu yasigazawo ye family yasigazawo ye family ne buli omu yeebuuza lwaki ati yagula abakazi oba lwaki tiyasigala kuzina enkanganzi n'enkulukulu. Basire Queen wadde bikulubuse obeerera n'ebyo weeberera n'ebyo naye kati buli mwana muto okakafu webuli bagamba drone yangambye obukakafu webuli nga bayingira wali eri mu apartments omwenyi wakaana akato naga ate omusango guli kakalabba oba emyaka simanyana kati olego ine emyaka 42 ate bakusiba emyaka 4 oveyo ngoyina 8 ate emyaka 8 mizibu gyakuweza. Abannayuganda bafira ku myaka 6 awangaddeko ye Museveni yekka yawezezza 8 abasigadde za Museveni yajja bange bawezezza 8 naye abantu bafira ku myaka kati bakusiba emyaka 6 manyanga sinayana oba akalabba. Ngenda kusaka essimu waliwo yambuza nangamba kati lwaki teyagenze South Africa nakukuta waligenze Mozambique n'okuba amatafaali at least naera era omusango gumane kukukwata kati olinga PDD ne PDD yabikolanga kikulu kati kyasa kuwa amagezi kati oliruzira maximum prison ate bakola ekkomera eryo liringa liri eryali mu prison break teri yali atoluseeko luzira teri yali atoluseeyoko abazungu balizimba nibaluka baliteekako gundi obuna olaba weruzira bagamba situka koke nali ntuseekawo bakyalya ne bagamba waliwo n'obunaali eri sayizi eri mu bitoogo
babaye abasirikale be batinga balizo kukuba ekyase mu kabina mbogezaako okutoloka ebyenjayi byonna gundi yange embozi mpanvu naye sisobola gimalayo yonna kubanga mpanvu musimanyi mbw abaye bakolanga pati ezo eza drugs era ekyasinza okuluma gundi oli omusajja omukulu nanyini omwana wokubanga bamukubisa akayaga ng'akankana ati omwana yakomawo ekiro ng'akankana kati nga balina omutwale Canada basoke bamutwale mu rehab zile ezikyasinza okubeereza amaanyi bamununemu enjayi bamuzza engulu bamukansolinge kubanga yalaba ebintu byatalabangako omwana yetalabangako kasolo kanene nga kalinga akendogoyi mwana muto she's just 15 talabangako basajja beyambula bati bambadde maski mu bakolanga pati nga bezino zebalaba mu filimu bambadde simanyi maski besize ebiguni nga bino bewalaba mu gundi mu Spartacus nga bekola obujogoli nga buli weekend bekola obujogoli tikati lero tulina pati weti kati tulina pati kati omwana yalaba omukyera gulinga ogwendo gwe nalaba yalaba boluzi nga zenkananga tena kati omwana okumujjamu ebyo byonna n'ebirowoozo n'okubeera nga balina okumutwala mu bali abakansolinga bali eri abakyasinze mu nsi bamutwala Canada bamukansolinge bamugambe munange yali talaba omwana muto talabanga musajja nga alina akasolo kanene kalinga endogoyi jukira baye balinga bamaze okunywa enjaga banywedde omwenge bagaseeko vayagula emikira gyereze giti balidde emirondo jukira baye balinamu kasente batumya vayagulagana amakere ne bamira amakere nemikira negyereega giti kati ebyo byonna byonna taata w'omwana jukira sente weeziri omwana bazaala omu alinga kati ka kibiriiti agudde ku bayaaye abaye balinamu ku sente bakoze be bakola byonna era donina sankwasize naye basire Queen bonna bali mu kutiitira bati batandise okola trip ezitakoleka basire Queen we baddukako kati we bawulidde mu basire Queen bali mu kubookinga leero babalabye ku ba agent kanti kabagendeko e Dubai bawumuleko tumanya balizo bayitirawo ng'abajulizi basire Queen mu kibuga bali mu kudduka babalabyeko wali eri ku gundi Kampala Casino awali travel agents nga bali mu kubookinga funa gundi trip tiwali wonyonyi alaisege na Dubai bagende ya tisire kwekeke kuba balinzo okubaletanga abajulizi jukira omusajja bamukomyawo nga 8 October basire Queen nga mwabalabanga mwabatera okubeera kusina be yalyanga nabo sente buli omu akankanati jukira basire Queen ban ate namwe basire Queen nze bino bahulidde kuba mafi bine ebintu tubimanyi inze nasoma investigation online sagala ongoze gye nasomera nze nasomera online waliwo free courses usoma mbagenda bayita ng'abajulizi era omugezi basire Queen bagenda kubayita buli ali abaddeko ne nassa nzimanyi mwali ku pate eyategeera tobimanyi abbe essimu abeera omu ne bakwata ekyalo kyonna nti gundi yali n'oli abbe essimu ono naye yateekamu simu kaadi n'oli n'agijjamu ono yamucharginga omuntu abbe essimu abeera omu ne bakwata naye acharginga ow'okukaduuka ku kyalo mbulaki yacharginga essimu enziri kati kanteekeko essimu wano bannange nabagambye tulina emisango 2 tulina 3 tulina ogwa King Sala n'ogwa Kamiri tulina n'ogwa Joseph ne Bakadama kati oba nsooka enjimaleyo gyonna oba tukoleko gumugumu buli lunaku mpoza leero tusigale kugwa ddoni kubanga bijja confusing abateesa nkugambye drone yange yaŋŋambye amanya g'abasire Queen buli ali abaddeko ku pate buli ali abaddeko ku pate ya NASA alina okujjawo obujulizi basire Queen bali mu kukankana bati kikira bagambanga doni nomusajja kali no kakozeewo kazimba ennyumba 2 emu ng'eri Kirya endala eri Ishaka zonna nnungi bweziti simanyi muzimu gwakayingiddemu kutandika kwagala baana bato kali kakoze bulungi nnyo the boy had done well
mu bantu bonna bonna abali bafunye ku kusenta abavubuka abadde ayina kundi ennungi nga yazimba eri waabwe mukyala ennyumba ennungi nga neeri wali yazimba ennyumba bbiri zifaanana emu eri mukyala endala eggulu naye nga zifaanana nga ne swimming pool erimu erinnya naye obuzibu ng'alinga PDD alimu omuze gwa PDD ng'alimu omuze gwa PDD oba PDD gwe yali alabirako nga gwe yeegomba ne alakeri ng'alimu omuze gwa alakeri basire Queen nga mukaaga bo badduse dda mu ggwanga bali Dubai tebalina gagenda kuwoza ku Buganda Road promise Gatete bali bamuwa bairu ye bamaze ne bamuzaayo bamuziza bali bamuwa bairu balinde mastermind ero walabye olwaleese bwe bati Mr. Okero manche yagambye we have got the final suspect case closed we leave everything to the court Mr. Okero nakugamba Mr. Okero kasitako ataku musango Mr. Okero olwalabye gundi olwalabye Doni Nasabwat namukwata akonfaminge bulungi oba yeye namujjako ebigalo jjukira alina ndagamuntu yagenza okujjako ebigalo nga byebyo byennyini bimakinga naye ndagamuntu n'agamba we have got the final suspect case closed n'alyoka akubira ba detective Uganda se waliwo ba detective kale wadde babeera n'endaweya zirimu ebituli babeera n'engatto ezigudde olubege naye ba detective tebabasitula kale bulungi naye bamanyi okunoonyereza ate tebamukutte nassa Uganda se waliwo ba detective abaddala wadde tebabeera na computer naye abeera ne fayiro era jjayo fayiro yo jjukira bote babeera na computer asikayo fayiro yo bwati nga fayiro ya pink n'atandika okusomera ebintu ngeri gy'abadde anoonyereza mbosi ba computer naye nga ba detective gye bali ate banoonyereza ate bakukwata kati muganda waffe saa zino wetwogerera ali ku mazzi kanteekeko essimu n'abaweereza request baweereze Uganda waliwo ba detective era temubanyoomanga detective alimala kukwata n'olyokukakasa nti ogambe kiyi yabeera ayambadde engatto egudde olubege alina kapeeni ke mu nsawo eno ey'okusaati ey'omu maaso empale oluusi eba yasiiwuka nga yava mu kkala naye nga detective simu yeeyo eddakiika 3 alo sebo wangi sebo jebaliko kale jebaliko sebo tukira ku mulamwa tolandaga nze muganda wa Don Nasa wangi nze muganda wa Don Nasa muganda wange oyo bamusibye naye nze emisango egyo bitanka emisango egyo gye bamusibyeko girandibanga si mituufu okusinziira ku bujulizi bwaffe ffe nga ffe bwe tulina abafamire emisango egyo gyandibanga si mituufu kubanga olunaku lwe bagamba nti Don Nasa lwe yakola ki lwe yakwata omwana oyo olunaku olwo Don Nasa yali wange wennyini era nze kennyini nali ne Don Nasa olunaku olwo so lwe lunaku lwe bagamba nti muganda wange Don Nasa lwe yakwata omwana oyo kakati amateeka ga gavumenti ye Uganda gano eno kyandeetedde okugatankanatankana mukolo naye nze muganda wange namukubiddeho ssimu ne mugamba abeere mugumu era agume ngenda kukola ekintu kimu kyokka ngenda kugenda bankuba 3 ku mubiri gwange bwamala okunkuba 3 ku mubiri gwange ekkomera gye bamusibidde ndyoke ngende
ngule mondo zange ngende mu banka mberenga banka abasirikale nange bankwate bantwale mali ekkomera libasibidde muganda wange oyo jjukira nja kuba nyina pulaani y'ekkomera eryo lyonna nga nali yakubye ku mubiri gwange oba namala okulinkuba ku mubiri nze muganda wange mugambe nti pulaani njirina ngenda mutolosa mu kkomera eryo bonna abanenneeyungako nga tutoloka oba ne sipapa ananneeyungako fenna tujja toloka nja takkako noono bani abagenda okweyungako sipapa ayinza okunneeyungako ne muganda wange nze mission yakutolosa muganda wange Doni Nasa ne sipapa ayinza otweyungako deni noono omulala ono ani ono Akileo ono bodyguard wa Bobi Wine naye tujja mutwalirako tujja kuyita mu mazzi tujja kufunawo akaato then ffe tudduke. Sebo bino ebintu byetunyumya biri serious sebo va mu bintu by'okusaagiriza wano sebo tuli serious. Muganda wange okufiira mu kkomera kubanga kati essaawa za leero bayinza omuteeka ku ntebe y'amasannyalaze omwana oyo. Sebo agenda ku kalabba omusango bwe gumusinga agenda ku kalabba ogw'omusango gwa kalabba tewabiraba emmawulire. Omusango ogwo gwinza omusinga kubanga okusinziira abantu abali mu musango ogwo bayinza ogumusingisira yadde nga tyagozeza ne bamutwala ku kalabba. Kati gosazeewo okola otya? Okumutwala kalabba ngenda gena muganda wange mutolose mu kkomera eryo pulaani ngenda gyekuba ku mubiri ngenda kwekuba pulaani y'ekkomera ku mubiri gwange ngenda okuyingira ekkomera eryo kubanga nange balina okunkwata nga nziba banka bantwale mu eryo ekkomera bantuuse muganda wange gino mutolosa. Tweyanziza nnyo sebo baayi. Serious. Ne kivubuka gwe mu kiganda kya Nasa. Ne kati bino ebintu biri serious. Tasimanyi nti tuli serious bino ebintu biri serious. Mchagala kwefuula ki Michael Scofield nkijja mutaasa amakuba ku ssimu eno omusajja ali mu buzibu alwana kuvaayo jjukira abadde ayagala nnyo mutabani we alwana kuvaayo omusajja bwe bamututte mu kkomera bamusibyeko omusango munene ate bagamba mbu teyakwata naye wabula yakalaba simanyi kyannema ekigambo ekyokwogera yakabasala omwana omutombo ati omusango wa Bukenya guli guti. Bukenya mbu yabadde akola video oba naawa example. Wangi sebo hello yes sebo ngana nkulamusizaako yakabasanya yakabasanya yes sebo nkulamusiza kakati nze mbadde njagala kwogera ku musango gwa Bukenya naye nga mututandikidde wano ewa Doni Nasa. Yes sebo nze ngenda kwogera bweti nti abavubuka abo balina wekali emusito omusajja oyo twalina ekugulu ku nonivi twalina mu nonivi netubeera ne mu blankets kasekeza napayinza otuteekako emisango gye tutalina. Nze simumanyi
era nange simumanyize namusinkana businkanya olunaku lumu nga balya ssente zaabwe era namulabiranga eri yabeeranga saidi zeri simusembereranga nako okitegeera twamulengera bulengezi ssebo twakulengera bulengezi tetukumanyi tetwesibaako ye nga atwesibirako wa namulabanga bulabye ne bandaga bangamba wuuli sebo kati tokera ku musango saagala nnyo kulandaga tujja kuva ku mulamwa kakati abavubuka bonna bafunye obuzibu bwamu bagenda ne bafuna ssente kati bwe bafuna ssente zino ez'obwereere essente ze batawangaliddeemu kitaawo n'ennyoko tebagaggawala tafunako na mutwalo gwa $, takwatangako $5 kubiteeka mu nsawo bwe buzibu bwe balina bw'afuna ssente ayagala okukweyingiza kwegamba mu bintu byatalabanga nako kubanga ebintu by'okukola house party biba by'abagagga abagagga bateka okuba nga balina security bateka okuba nga balina abantu ababaleetera abantu nga n'abantu ababaleetera abantu abo be bakozesa bantu babamanyi naye kati twamulabanga ng'atandise n'okukola street jams ku street oyo kaobi okitege ayingirira ebintu byataakuliramu olw'okuba ssente zimuwaga ssente yafuna za bwereere teyazikolerera nga ffe abapatikana ne ssente osula otunula ssente tosobola zisaasanyasasanya bwotogikola house party oyagaabaana bato okitegeera bwe buzibu bwe balina kyogamba obuzibu bwava ku ssente obuzibu bwava ku ssente kufuna ssente nyingi teyazikuliramu tazimanyi tasobola kontrolinga life ye bakati nze nsobola kontrolinga life mbeddeko ne ssente nzimanyi engeri gye zimenya tisobola kudda mu baana bato okitegeera ofuna ssente mbanyi ozikozesa nga bwe nyina zikozesa kati awo yali alina kubeera n'abaana batya yali alina kubeera n'abakyala batya yali alina okubeera n'abakyala okuva ku myaka 3 n'okudda waggulu ati ng'agenzeku wansi nnyo myaka 25 oba 2 niyo kwofuna otya omwana w'emyaka 15 MCB tuzadde abaana abawala oyo omusajja asaana kalabba tuzadde abaana abawala bannange sijja musalira musango kubanga siri katonda asaana kalabba naye kimuwe ekyokuyiga mukama aba muyambe n'avaayo kimuwe ekyokuyiga mpulira bafunenga abantu saizi zaabwe ate ngezaako okubulira bano abaami abali wano ku yo life nti bamubanga mufunye ssente ezo ennyingi mwegendereze enkozesa yaazo zireme kubawabya okitegeera waliwo nange gwendaba ku social media kuno ayinza okuwunzika nga munnaffe ono okitegeera bangi nnyo nnyo abali ku social media abalinza okuwunzikira mu mbeera bino ebintu bituwa ekyokuyiga bw'oba ofunyemu akasente kakozese mu nkozesa yaako kati leegera omusajja agenze kukwata mwana wa mukulu naye oli omusajja mukulu nnyo nnyo njamukubuulira mukamooli mukulu muganda wange nange mumanyi nze bwa musajja twali naye kuguni kunonivi nga yeewaga nze ndi munene nina ssente nyingi twagala nga n'abawala bamwetoolodde muganda wange baali babbeeyi badduse bonna emisinde baddukidde Dubai abasinga batandise dukula tiketi kituufu badduse emisinde abala bamweganye tebamulabangako era baba oyo omwegaana kubanga naye baba bakuteebereza okuba nti naawe oli omu ku bo mbulya bw'oyita naye kuwulira empisa ze engero z'abaganda okitegeera tebannaba kuwona n'abavubuka era abadde beetooleraku oyo ga era bayinza okwesanga nga nabo bakoze eki kati omusango guno ogulaba otya nga gwalabira ewala nze ng'alabira ewala oyo ga yakyali mu kkomera abo abasajja eyo famire eyo giyakuttemu muganda wange bali baagala abaana baabwe nga bw'okiwulira obulamu bwabwe bonna ekibabeezezza mu buyinza ekikoze ekugamba ekibagezaako okubalaga baana baabwe famire zaabwe abazzukulu babalabye ku mazaalibwa wangi abazzukulu babalabye ku mazaalibwa katonda wange nabalabye abazzukulu nange nenewunya ningaafika ni bana bakuze ddi bannanga omuntu anaalwa ku mazzi abaana bakuze okitegeera era nze ndi mubweraliikirivu nze ŋŋamba nti ensuubiza ey'obutabaayo engula ey'obutabaayo kubanga
Mvako Kalusi. Si bubi. Kati tegeza Kalusi ogamba nti omusango no gulinzo okubeera ddala gulinzo okubeera ng'ogwa Puff Daddy. Omusango gulinga gwa Puff Daddy gwennyini tewalina kuddamu era Doni Nasa kyewakola nze simanyi kumanya. Simanyi wakola ensobi. Ate bannange nekiro kankibabuulira abantu abafunye ku ssente. Bw'oba Mukama akuyambye ng'ofunye ssente. Oba bayita batya bano ababeera n'abantu ababeera bali kwanza sinafuna ssente zino ennyingi ennyo esobola okubeera omuntu babeera bapiara omuntu okugamba akubeerako mabbali awo ng'akubuulira kiki kyolina okukola kikyo talina kukola. Tebatuwuliriza tumugamba owaye katufuneyo ba escort tugende tufune ba escort kuba omuvubuka yali asobola ofuna ba escort so bamanyi ne bajja ne bakola pate ne bakola bye baagala. MC kibobeera ne sente zifaanana bwezityo ofunako abantu abakuwabula nobagamba gundi bino bijja kuleetera obuzibu newakubadde olina ssente bino bijja kuleetera obuzibu newakubadde olina ssente okitegeera twakati ffe twabibuuka kwaffe twawasa bw'obeera n'omukyala wako omukyala wako akugamba nti munnange newakubadde olina ssente ebyo byokutte tolina kyogenda kufunamu ne kati bo bali tebanaba nakuwasa bakyali bavubuka bato ssente bazifunye bato okitegeera kati obwe buzibu tosobola kuva mu misango buli budde obeera mu misango ne kati fe abaawasa boddayo waka mukyala wakugamba no ekyo kibuuka ekyo kikola ekyo kireke ekyo kikuswaza sezaalawo waali wano nazaalawo waali abaana we bali okitegeera ogenda okulanga ebintu ebimu bibuuse life eyo gyogikoze ekyo givuddemu ne kati Doni Nasa bali awo tebalina bakazi tebalina bantu bababuulirira abavubuka mikwano gyabwe nabo bali banjaga okitegeera kale ne batambula mu life fan tebava mu makooti tebava mu makomera. Droni yangamye baade bakozesa enjaga mbwe enjaga waliwo enjaga y'obuwunga eri e Kampala ennaku zinaabana gye bakozesa waliwo ey'obuwunga eno gye banuusa bagenda n'obutambaala mu toilets ebeera ya buwunga nga bweru eba nga kawunga kennyini olaba ng'omuntu wakutte kattawero nga akakutte wano ku nnyindo wano agenda akakwatidde wano omanyanga nti eyo eba njaga yennyini. Baagala nnyo ejjuwaba abaana abato naddala abawala bagyagala nnyo banywa omwenge ne bagiteeka mu mwenge. naye kati kankubuze lwaki teyadduse yali talinawo wala wasa kuddukira okusinga okwetooloolera awo. Obuzibu bwe balina nti bwe bafuna ssente tebafuna mikwano gy'ebulaaya kati kizibu nnyo okufunanga mukwano kati nganze kubanga nze nsobola omutolosa mu bwangu ennyo kati nga ggwe kati nga abantu ababeera mu London ababeera mu America bafuna bano abavubuka abalayisi kubanga era babadde atambulira nabo kyenkugambye nti bw'ofuna ssente ezenfuna ez'obwereere kati nze Kalusi nina emikwano gyange giri mu America n'emikwano gyange giri e Bungereza ate nga nabo banene. Ekitegeeza kale wadde kino kibi kye yakola naye era wali badde olina engeri gy'osobola okumuyambamuko n'atoloka. Sinandibadde nyina engeri gyensobola omuyambamu kuba nandibadde nsobola omugamba kati omanyi nga bw'ofuna omusango okugenda wano booti ne booti funa pasipooti kola booti ne booti linnya ennyonyi yangu era mangu jangu mu Bulaaya tutandike buto tulabe ekyokukola. Naye kati abavubuka babadde nabo talinnyanga ku nnyonyi tamanyi kiki tamanyi kiddako tamanyi ne wabwe gye bafunya pasipooti kati yabadde alina kwetolerawo mu South Africa kudda wano Medimo bw'ava wa Medimo n'agenda kuwano e Zanzibar n'abezanga n'agenda e Congo mu bifo ebifaanana bwe babadde balina omukwata. South Africa teyatuuse ssebo yeetoololedde awo Congo, Tanzania ne Kenya. Nga maliriza nti bwe muba mufunye ssente mufune emikwano egijja mu ssente tosobola kuba miliyoni 5 eza $. Ati n'oyagala weetoleremu abo abantu abafaanana bwe batyo kati waliwo ne bannange bano benda ku social media ofuna otya ssente ezo zonodda ku TikTok olina abaana ba TikTok takwatako na mitwala bwajja okusaba akusaba emitwalo 3 akusaba emitwalo 10 kuba ayagala za kulya kyamisana anti mubanoonya mannya mbaagala mbanoonya mannya genda kwogera mannya olwaliro ndi mu kusomesa okitege sigenda kwogera mannya g'abantu g'abagagga abali ku TikTok abali ku Facebook abali luddawa kino kibawe ekyokuyiga tosobola kufuna ssente zifaanana bwe zityo ate nodda mu bantu ba TikTok abafuna emitwalo 10 kale bawe naye kati bakuwa birowoozo ki
Ine banabo sene zibagwako ne batuletera obuzibu. Nana nikuga abasiru joli mpaye biri mpaye sende wazirina wafuna chance wazifuna ne oli mu bantu ba TikTok. Anti abantu babeera banoonya amannya ate mbadde ntegeeza baabagala babamanye. Amanyo gafunya mbantu b'emitwale 10 abo emitwale 10 bo emitwale 3 bo emitwale 4 abo bakuwe linnya ki amanya ko ino okufuna ina gafuna tebagafunya ku sente byokola byennyini bye bikuwese erinnya kikyo nkimanyi ebikolwa genda mu London wakati ogula ekizimbe okiwandikeko erinnya lyo tekyokola nafuna mufunye buzibu singa mukama yali kila sina kugwa maani nze nyingo okuzimba ko tawa Uganda awo nzigo kuwereka enya yange wali oba muntu azimbe essomero muntu ayinza okukola ebintu ati zimbe essomero zimbe essomero zimbe eddwaliro otegeke erinnya lyo oba shelter walaya mazima ne bono bayagala views kugundi ku TikTok oba ku Facebook ojja kuzifuna mu kifo ky'okudira okuwa abantu emitwalo 10 mitwalo 3 mitwalo 4 mitwalo 10 obuze obugaali muganda wange zikuggwako eyo wakagali n'atandika okulinyako ebisooto n'atandika okuvuma ate nga omuwanga ku ssente bino twogera reality kati be ba Doni Nasa abadde awa abantu ssente kati buli muntu enagera okutandika omwegaana kubanga kintu kyamukoze kinene bannayuganda bwe batyo obadde tokimanyi nti abannayuganda bwe batyo Emusiriki kino kankikubuulira n'olwaleero tujja kubagamba bye tulaba nti bituufu naye tetugenda kubagamba ebyo mwagala kuwulira tujja kubagamba ebibagasa bw'ofuna omukisa n'ofuna ssente zifaanana bwe zityo gula ekizimbe wandikako erinnya ly'omala osirike views zoyagala ku TikTok ojja kuzifuna abo abaana bennyini bajja kugenda ku internet bakebere omukazi alina ekizimbe mu North London oyo omukazi alina ekizimbe mu Central London okitegeera alina ekizimbe Kampala William Street obala wakati ng'abaana abakazi bannabukeera bakola amanya gaabwe tebamala gagalaga abasente we batyo okitegeera nabukeera mumanyi wakabi nabukeera nze nasuubulanga naye erudda Gwanzu China nga nkyabeera Uganda okitegeera yajjako ne wane Japan oyo nabukeera oyo gwolaba bakazi banene balina ssente netolooza nti bamala gagenda gazigabagaba we batyo no zikuggwako ezo sente nga bezikuggwako neoba oyagala kale tutuganye oyinza zikozesa ekisa nti gwe bakutenda olina ekisa kingi naye tekiriiyo omuntu alina ekisa yalizimbye essomero omuntu alina ekisa yalizimbye essomero abantu ku Facebook wano abakazi abalina ssente bangi mu nsi okitegeera abakazi ate si mutima mubi muzogakalo sibo n'omutima omubi olintandika okuwalana abantu abalina ssente nno njogera mazima nti omuntu ng'ofunye ssente zifaanana bwe zityo zimba ekizimbe wandikako erinnya lyo bazimba essomero nti essomero lya gundi abantu bakimanye zimba eddwaliro abanaku bajje balyeyagaliremu oba ogende Kalamojja osime bowaholo kuba beetaaga amazzi okitegeera kale obaziganye kale genda mu paaka ozikasuke tweyanziza nnyo waliwo abadde akuba kale alright eyo message naye Carlos agiyisizaawo kuba ku ssimu eno abadde akuba okay waliwo abadde akuba essimu ddamu okube ku ssimu okay hallo wanji kale gyebale kusibu yongeza ku ddoboozi kakati nze kiŋŋamba oyo omusajja gwe baasibidde mu kkomera Doni Nasa obuzibu buyinza okuba bwamujjidde lwa nsonga abantu abamusibye be bafuga eggwanga be bafuga ekkomera be bafuga n'abamusibye bennyini obuzibu bwamujjidde era kyalina osooka okukkiriza nti omusango gwamusedda muve kati kyalina okukola kwe kufuna batya bwakivuddemu ekintu ekyo kubanga nawakola atya newagenda newaleeta looyaani teriyo looya asobola kuwangula musango Uganda nga guli mu gavumenti
eyo yakutte ku gavumenti kati kiri nti gavumenti versus Doninasa. Ekyo kikkirize oba kigambe. Ekintu kyokka kyalina okukkiriza, alina kukkiriza nti omusango gwamusedda muve. Wabula kyalina kati okusaba, alina okusaba ebbanka kubanga ogwo omusango gwe yakoze mu mateeka ga Uganda. Ekibonerezo ekisinga okubeera ekitono bakusiba emyaka gibeera 7. Then ekibonerezo ekisinga okubeera ekinene kiki ekibonerezo kyoyogeddeko ekyokuteeka kalabba. Naye Uganda tewali muntu agenda muteeka kalabba. Ekyo tekiriyo. Kubanga kati guno omulembe gwa Museveni ekyo tekiriyo ekyokuteeka kalabba. Wabula ekitono ennyo bayinza omusiba emyaka 7. Weba wabugambye nti kakati kiyakoze kyamaanyi nnyo bayinza omusiba emyaka egisukka mu 10. Naye kati kyalina okusaba era buli waafukamira wansi asabe nnyo emyaka gidduke ku speedi tutuuke mu 2026. Bwe tutuuka mu 2026 Mukama n'abireeta Bobi Wine n'atuula ku ntebe. Awo abeera alina obudduukiriro lwa nsonga. Awo baba basobola okugamba buli muntu ali mu kkomera tugenda kutunula mu nsonga ze. Mulimu be baasiba nga tebalina misango. Kati n'ogwa Doninasa bayinza okuddamu ne bagutunulamu. Doninasa engeri gyekiri nti nno alina ssente. Abeera asobola okufuna looyo mutuufu. Omusango ogwo ne baddamu ne bagutuulamu. Doninasa abeera alina chance ey'okuwangula omusango. Lwaki? Nti omwana gwe bagamba Doninasa gwe yakwata mwana wa gavumenti. Kati wabanga we tugamba nti mwana wa gavumenti mbeera ntegeeza bali eri ba first lady. Tukitegedde. Kati awo Doninasa baba bayinza okugamba kale Doninasa katukuwulirize ensonga ze. Abadde tali ku ludda lw'abantu ng'abadde tali ku ludda lw'abantu. Doninasa tabadde ku ludda lw'abantu. Ng'abadde tabifaako mbuye tebimukwatako ye yafuna ssente. Abantu bagamba bagala nkyukakyuka naye yagamba tebimukwatako. Abantu bano eno kankutegeeza ekintu kimu. Baagala nnyo omuntu ali down to earth. N'oba tobadde ku sayidi yaabwe. Naye n'okyuka omutima gwo n'olaba ekkubo ettuufu n'olaba amazima kati nga Big High we yalaba amazima abantu bakwaliriza. Kati essaawa za leero abantu abasinga okubeera ku sayidi y'abantu be babanyigirizibwa be bali mu mbeera embi. Kati bwe balaba munne ng'ali mu mbeera mbi bagamba oyo nno munnaffe era musembeze. Naye bwe balaba ng'oli ku mbeera nnungi oli ku sayidi eri kati bagamba oyo wa gavumenti n'oba toli mu gavumenti. Naye bano abantu abali mu mbeera embi bagamba oyo munnaffe. Era essaawa za leero kino kikubuulira Doninasa abantu bano ababadde bagamba Doninasa si waffe kati bagamba Doninasa munnange oyo waffe. Wabula nina kye njagala okugamba ekirala. Naye nga sinnakigamba ssebo nyamba ye gwasobola okugamba oyo ani mukwano kulowooza genda otalenda akusokolendeko. Kati omulindo anaafunye essimu endala aliwo aweereza voice note tuwulize. Kati oyo omwana ava ku kyati siwa tali mutuufu. Ffe tuli abanyankole. Oyo Nasa muto wange naye tugenda kukola buli kisoboka. Teweeraliikirira Nasa agenda kuvaayo. Voice note. Kati oyo omwana ava ku kyati siwa tali mutuufu. Ffe tuli abanyankole. Oyo Nasa muto wange naye tugenda kukola buli kisoboka. Teweeraliikirira Nasa agenda kuvaayo.
kuba kusimu wama yagala oteesa kugambye Basile Queen badduse dda mu Uganda abasinga abaali balidde ku sente za Nassa abasinga badduse. Drone yange yaŋŋambye nti Basile Queen jo zagenza okwera ssaawa nga 8 nga Basile Queen bali wali eri mu ba agent bana aba booking ennyonyi babuuza banange tiwaliwo okwo ku nnyonyi egende Dubai ezigende Malaysia baagala kudduka buli Basile Queen yali alidde ku party jukira zino party Doni Nassa zabadde akola ziringeza PDD era Abamerika nabo bababuuza have you ever been to a PDD party? Have you ever been to a PDD party? No, bona beegaana nti nalya buli party namala okulya nengenda we bamala osala keeki nengenda ebisigadde saabira. Basile Queen nabo weba jukira Basile Queen balinga bamuwaana Nassa gwasinga omusajja abadde alina ennyumba nga mulimu cinema alina ennyumba kuliko basketball court alina swimming pool eyenkananga zino eza Olympics. Omusajja yakola nga mwana muvubuka akoze avuga Rolls Royce abadde alina Range Rover Rolls Royce Benz kati atambulira mu baasi ya maroon. Basile Queen bo badduse da kampite senga acid soke tuulize endowooza za senga acid wano abakuba essimu mugita ate mulindako tusoke tuulize mwabansabe ne muŋŋamba lweki omulama guno tugukoleko ne mbagamba tujja gukola tulina emisango 3 naye tukoleko gumugumu.